سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معاشر المسلمين، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المسلمين، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. بقانا بانجي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هنيئا لكم عباد الله. بقانا بانجي بيوزا نمبوا أمولا جسنيو كاو نبنا الله سبحانه وتعالى باسبودو كمينا بتوزقوا نكرونين بريسو بقانا بانجي من أعظم النعم عباد الله musimu kubyengere byamaani Allah byayinza okubeera nga aw'omudduwe kwe kubeera nga amusanzaawo mawasi, nga amusanzaawo ebintu, oba nga amusanzaawo kuzimu ku sizoni. Omuntu sayinza okubeera nga alongooseza mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Twaba mu Ramadaani, Allah n'atuwa obusobozi abaasiba ne tusiiba ne tugimalako ne tuyita mu Eid ne twebaza Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga atuwadde obulamu. Allah aletera omwezi gwe omulungi gwe tuyita Dhul-Hijja, abasobodde okusiba ne basiiba, omuli yawmu Arafa, abagenze mu hijja bagenze ne mwana wattu baleona Allah subhanahu wa ta'ala ng'abikomyawo eri abaddu be, oboolyawo la'allahum yarji'un la'allahum yatuubun la'allahum oboolyawo abaddu basobola okubeera nga balongoosa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Baganda bange, olwaleero lunaku lwa ssanyu, lunaku lwa mirembe, lunaku zizimu ku nnaku Nabi sallallahu alayhi wa sallam ziyaleeta ziyagirawo obusiraamu gye jahiliya, n'abaleetera ennaku n'abagamba qad abdala Allahu lakum Eid al-Adha wa Eid al-Fitr. Eid olunaku lwaleero baganda bange, lunaku lwa ssanyu nnyo. Kyandibadde nga kintu kyekisinga okubeera ekirungi nga twa mawulire ga ssanyu, naye olw'okuba tuyinza obutafunayo lunaku bantu bakuŋŋaanira muneeno, Nabi sallallahu alayhi wa sallam mwe yakkiririza okubeera nga akkiriza n'abakyala ababeera nga tebakkiriza okubeera nga basembera mu sola, naye n'abakkiriza basembere ku lunaku luno olwa Eid. Nakkiriza abaana abato, nakkiriza buli muntu yenna alina a'raab, alina ebisonyiisa ebyobusiraamu, Nabbi n'amukkiriza abeere ng'asembera. Nja kubeera muli az'amaanyi wemba nga sijja bagamba bigambo bingi baganda bange. Tugenda kubeera nga tulina mu ddakiika zaffe ntono nnyo, kintu ekisinza okubeera nga kitulya
okusingira ddala kufa bannayuganda abali mu environment zetwangalamiza ez'obusina. Baganda bange, ala wa huwa khuturati lfatwa bighairi ilm. Baganda bange, yensonga ey'okubeera abantu nga beesulira obutagamba, be bantu okubeera nga boogera, babantu okubeera nga bawa fatwa, tetuyita okubeera nga bayisaawo nga bawa ahkaamu z'obusiraamu naye nga mwana watu tebamanyi nga tebalina ilmu ku ekyo kyebakola. Baganda bange, baganda bange, njagala okubeera nga mbagamba nti alfatwa bighairi ilm munkar min akbari lmunkarat. Okuwa ennamula y'obusiraamu n'onamula n'ogamba ekyo tekikirizibwa mu busiraamu min akbari lmunkarat, obanga tomanyi nga tewasoma. Wa muharramun min akbari lmuharramat wa jinaya min akbari ljinayat. Kigimu ku misango eminene omuntu gyayinza okubeera nga akola, okubeera nga ayogerera ku Allah subhanahu wa ta'ala nga tamanyi. Baganda bange, yaqulu rabbuna subhanahu wa ta'ala, Allah qala mu Qur'an al-Karim, qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bighayri al-haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Allah qala mu Qur'an al-Karim, qul innama harrama rabbi al-fawahisha. Bagambe Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anti Allah subhanahu wa ta'ala harrama al-fawahisha, yabeelanga yaziiza yafuula haram الفواحش ما ظهر منها وما بطن إذ يبيونك نبتيونك والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نقول لكم الله أنتمني، نقول لكم الله أنتمني ومليم بديدا. الإمام ابن القيم أقامت فقد حرم الله القول عليه بلا علم. أقام الله يقانا وكمينا أنت بموقنكو nabeera ng'omuntu awaayo okusalawo ku Allah subhanahu wa ta'ala nga tamanyi fi lfutwa walqada, mu kusalawo mu nnamula z'obusiraamu n'awaayo okulamula nga tamanyi. N'agamba waja'alahu min a'zami lmuharramat, n'abifuna nga bimu ku bintu Allah subhanahu wa ta'ala bye yafuula nga biri haramu. N'agamba bal fi lmartabati al-ulya minha, bali nabiteeka ku ddaala erikisingayo kubeera ebyowaggulu omuntu okuwaayo ennamula y'obusiraamu nga tamanyi. Baganda bange, alfatwa bighayri ilm dakhilu fi qawli llahi subhanahu wa ta'ala. Omuntu okwogera ku Allah nga tamanyi, naawe ennamula mu busiraamu nga tamanyi, nga teyasoma, nga byogera biljahali, kusinzira nga teyabisoma, fahiya qawlun billah, kwe kwogera ku Allah subhanahu wa ta'ala ma lam yunzil bihi sultana. لأن المفتي إنما هو موقع عن الله تبارك وتعالى. كلن سونغ توغي لك مفتي أبيلا مموتو أتيك ستام كبيكاو يا الله سبحانه وتعالى. وموتو يغي لك الله نولتا آية حديث نوى إنم لم مسلام غتوسوما أبيلا أتد ستام ngogamba kino Allah kyeyagamba, kino Allah kyeyalagira, kino Allah bwati bwagamba, naye nga anta jahil nga tomanyi noyogerera Allah subhanahu wa ta'ala. ابن القيم أقام فإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل. ابن القيم أقام تنو ومالكم أن يقول السلام أقام وتبانغا ستام إسابة كبكا إسابة كلهم بسي تباجي كواسا موتو كجابا ونماسا مكينيا omuntu akwata stamp n'agamba Museveni agambye oba president ayina ekirimu kyayisizza nga yawaayo stamp esembayo oba kabaka nti ebbaluwa evudde mu bwakabaka, wekibeera nga ekibajo tebakiwa omuntu okuggyako omuntu amanyi nga yasoma ng'ayina ezidigula ez'enjawulo. Fakaifa billahi subhanahu wa ta'ala, kijja kitya ku muntu ayogerera Allah subhanahu wa ta'ala rabbul ardi wassamawati, Allah yatonda eggulu n'ensi. Abantu ne boogera nga tebamanyi olw'okuba alinayo yasaluna alinayo aya za bbiri yaziwulira ku rediyo nga seeka asomesa natandika ne okubeera nga wennamula natandika okuba naye awa ebirowoozo bye mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim agamba wekibeeranga ku bakulembeze, wekibeeranga ku bakabaka tebateekayo omuntu gwe bakwasa stamp, gwe bakwasa kubeera nga ayogerera on behalf ku bwakabaka oba ku lwensi, kubeera nga tebateekayo omuntu nga ali awo tategerekeka. Fakaifa billahi subhanahu wa ta'ala, lwaki mu ddiini ya Allah tukkiriza abantu batwogerera batamanyi, abatasoma talina yennaenato gyomanyi yasoma, lwaki abayogerera ku Allah subhanahu wa ta'ala nogamba seeka yagamba gundi yagamba, naye nga bakumuuza gye yasomera, bakumuuza sanadi ye ilmu yagijjawa nga tomanyi.
baganda bange la shakka wala ishkal tewali wade kubusabusa jinno alfatwa bighairi ilm okwogera nga tolina kyomanyi okwogera ku Allah subhanahu wa ta'ala nga tewasoma annahu min amali shaitan kijimu ku mirimu gya shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala agamba ya ayuha nnas agamba bange mwabakkiriza kulu mimma fi al-ardi halalan tayyiba wala tattabi'u khutuwati shaitan innahu aduwwun mubin innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsha wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala agamba bange mwabakkiriza kulu mimma fi al-ardi halalan tayyiba mulimu ebiri mu nsi ye ebiri halal ebirungi yena agamba wala tattabi'u khutuwati shaitan nitamugoberera amakubo ga shaitan innahu aduwwun mubin innama basma shaitan ya'murukum bis-su'i wal-fahsha abalagira okubeera nga mukola ebyobwononefu nga mukola ebintu ebitategeerekeka ebikyafu wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun n'okwogerera ku Allah nga temumanyi n'okwogerera ku Allah n'omusalirawo ekintu n'ogamba Allah yagamba hadithi eri bweti n'ogivundula nga bw'oyagala nga tewasoma hadha min amali shaitani baganda bange Allah subhanahu wa ta'ala agamba wala taqfu ma laysa laka bihi ilm tukisanga n'oyogera byotalinako kumakya inna as-sam'a masmagana matugaffe wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula byakubuuzibwa ku maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala baganda bange وقد أنكر الله على من يحرم ويحلل بغير حجة. الله سبحانه وتعالى يقول أبو بي هذا بنتو أبا فولا حلال حرام نجوا تشيني حلال شنو تشيني حرام شنو تشيني مباح شنو تشيني مستحب بغير علم قتمني ولا حجة ولا برهان. الله سبحانه وتعالى فوصفهم الله نباتكاكو echintu sifa esinga yokuberembi نagamba ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. الله تعالى قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب تمكزانا موغلا بيجاكم نميزا منتي هذا حلال تتني حلال وهذا حرام تتني حرام لتفتروا على الله الكذب وكبينا نمزوا إلى الله سبحانه وتعالى وبليمبا نقام إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والله ينين أزول إلى الله وبليمبا نحن مسأل الله سبحانه وتعالى تسولا كبينا نغا يسيما تسولا كبينا نغا أبين تبياكولا بينا مباركة بقانا مانجي الله قال قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. الله قال قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق إذا الله بيوساكو مبيوكوليا من رزق من أرزاق بيبقى بليلا فجعلتم منه حراما وحلالا بيبني من فلا حلال من فلا حرام نقاتل ونشريا كنو سيشريا نيرواتي وروكبا قال الله يتفول حلال ونجفول حرام فقال هذا من فتوى بغير علم جاب تقيلي بقانا باني. فالذي يفتى بلا علم ويقول هذا شيء حرام وهذا حلال ينينا قام نشري حلال وبشري حرام نبوي إن اليوم الإسلام جاي ساو بدون علم قالت يا سما بقانا باني إنما يفتري على الله الكذب. جعل مسلسلنا مولى قام أنه أزول إلى الله سبحانه وتعالى وبليبا كريسون فإن الحكم لله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يتكو أحكام زي يتكو النمولي يا سلام تشينينو تشينو تشيني ويكتي تشينو تشيني ويكتي تشينو تشيني حرام تشينو تشيني حلال تتوبوزا تشابا غاني عادي توبوزا راتي تشينا أباتي تيكاو كريسونغا بيده الأمر إن الحكم لله إنهم لا الله سبحانه وتعالى ولا يجوز لأحد أن يشرك له في تشريعه. تتكلم بعد كويلا نموتين هنا آيين جديدة ونم لا الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. بقانا باني omuti nena nabake kintu kyagamba nabake nsomesa gyasomesa abasiraamu nabaawo ennamula yo nayo nena gyayingiza mu busiraamu nga Allah subhanahu wa ta'ala tiyagiteekawo nga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiyagireeta abeera kuzuulira Allah subhanahu wa ta'ala bulimba. naye mwe kitegeeza okubeera ng'ozuulira Allah subhanahu wa ta'ala obulimba mwe kitegeeza okubeera nga ggwe ova kubeera nga oteeka ettofaali kukubuza abantu naye ku nnamulayo etali ya busiraamu ku nnamulayo ey'endowoozayo olw'okuba nti oyagala okwogera abantu babeere nga bakulaba. baganda bange abalongoofu baatusookawo baali batyanga omuntu okwogera ekintu kyonna ne bw'aba akimanyi
kituyita fatwa ebiseera ebisinga zibeera ahkamu ezimu nga mu Qur'ani ziyinza okubanga mweziri oba ne mu sunna nga mweziri nga zajja imma bitasrih nga yajja ngeri direct wala ngeri indirect. Kati wali muntu asobola kubeera nga abitegeera bintu bine, tiwali muntu asobola kubeera nga ategeera aya za Allah subhanahu wa ta'ala, tiwali muntu asobola kubeera nga ategeera ahadithi mu ntegeera entuufu okujjako abantu abasome, okujjako omuntu atudde wansi n'asoma n'ategeera amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kati abantu abatusookawo baali batanga okwogera, okuwa fatwa, okuwa ennamula ku nzikiriza y'obusiraamu newabeera nga yali amanyi. روي عن أبو بكر الصديق رضي الله عنه تجب أبو بكر الصديق بتمنى بلونجي خير الناس بعد الأنبياء ومدرسين قولي جربان رب النبي بنا أهل العشر بشرين بالجنة ومكما أنتو الله سبحانه وتعالى بيسوي سنة الجنة وشاري بدم تقول أبو بكر إنها قاماتينو يعني إنها قاماتين أي سماء تذلني قلوا تاني يزوك ولا نغلين بك إن أنا قلت في كتاب الله webanga njogedde mu kitabu kya Allah bila ilmu nga njogedde nga simanyi. Bano abantu betwogerako be bannabi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti alaykum bisunnati wa sunnati alkhulafa arrashidin almahdiyin. Nabbi yabakkiriza nagamba mwekwate ku sunna zange ne sunna z'abantu abagenda okujja oluvannyuma. Abubakar Siddiq agamba nti nno ayu sama tudhilluni, si kyegenda okubeera nga embikka, buli kyegenda okubeera nga limbikka in ana qultu fi llahi bila ilmu, webanga njogedde ku Allah nga simanyi. Ibn Mas'ud agamba ya ayuha nnas, agamba abange mu abantu, man suila an ilmin ya'lamuhu, omuntu yenenena abuuzibwa ekintu ku kyona 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 kyamanyi, an ilmin ya'lamuhu falyaqul bihi, akyogere. Olwokumuuzanga ekintu kyomanyi kyogere. waman lam yakun lahu ilmu falyaqul allahu a'lam, kyona 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 kyatamanyi agambe nti Allah yamanyi. falyaqul allahu a'lam fa inna min al-ilm أن تقول ما تعلم الله أعلم. Ibn Mas'ud agamba nti nno yenna omuntu gwe babuuza ekintu ku kyamanyi agambe ayogere ku kyamanyi. Nawe bakubuuza ku kintu kyotamanyi gamba simanyi, kulensonga muzibu ku ilmu. An taqula lima ta'lam Allahu a'lam, okumubuuza ku kintu kyotamanyi mu ilmu noddamu Allahu a'lam ze zimu, eyo yennyini naye beera ilmu. Ye kennyini kyawulikako nga Ibn Mas'ud agamba nti nno ayogera bubi ku bantu abaddamu nibogera ku Allah subhanahu wa ta'ala nga tibamanyi. Nagamba wallahi innahu la majnun, nagamba mutuufu abeera muntu atalina ntegeera ntuufu. Omuntu gwe babuuza ekintu ku ahkamu z'obusiraamu n'owaayo entegeerayo n'owaayo endabayo n'ogamba mutuufu ndaba hadithi eno ze ndaba mutuufu hadithi eno yandibadde bweti, ndaba okusinziira ku mulembe gwaffe engeri gye tulimu .com eno gye tulimu twetaaga hadithi eno tugikoleddeko mu ngeri bweti oba mu ngeri bweti. Nga waliwo omusiraamu omu gwe twawuliddeko ng'ayogera ku hadithi ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nabbi we yagamba nti nno omuntu yenna bw'aba alya ekintu ekimusooka mu maaso alye biyamini wakul biyaminik. Omusajja n'agamba omanyi emirembe ejadda abantu emmere yali nga ntono, kati nga abantu olina okukomba engalo yani emmere ogiryewo nga tolina kwolekawo, naye kati olwaleero emmere nnyingi olyewo otandika okukomba engalo. Nze omunswaza sitola kutambula na muntu nga ggwe. Ninga hadithi jabulaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kati abantu nga baneeno alladhina yastahzi'un, abaleeta okujeejajeeja mu hadithi Nabi sallallahu alayhi wa sallam okusinziira ku ntegeera zaabwe, yadkhuluna fi hada, bayingira mu bintu bineeno baganda bange. Hatta ba'duhum, ate abamu bo kuba kutukulembera balongoofu bagambanga nti la adri nisfu al-ilm, bagamba omuntu ogamba nti simanyi yalinga nisfu al-ilm, kwalinga kumanya. Ng'omuntu agamba nti simanyi nga yali ilmu emala obumazi. Waliwo omusajja jaa rajulun ila ibni Umar, waliwo omusajja yajja eri ibni Umar fasalahu an 10 masail, namubuuza ku masala 10, namubuuza ebibuuzo 10. Qala fi 9 minha la adri, namugamba ku bintu 9 namugamba simanyi. Ibni Umar gutumanyiwo bulungi, abamu ku baana abakola ku Nabi sallallahu alayhi wa sallam nga balaba nabiyuuni waani bamubuuza fi 10 masail ku bintu 10, faajaba an 9 wallahi la adri, najjamu ku bintu 9 nti simanyi. Baganda bange mu bintu ebimu ebisinga okwewuunyisa ku al-Imaamu Malik rahmatullahi ta'ala alayhi gwe tumanyi obulungi, ebamu ku bantu ashabu al-madhahibi al-arba' al-matbu'a, abantu abalina amadhahibu 4 agagobererwa. Al-Imaamu Malik omusajja yajja
يسأله عن 40 مسألة نموذج بنت أنا إمام مالك وتمني أبلونجي ورأينا بالله ما تبغى قبل إمام مالك نبغى وتوالى بيجامو بي أجمع زينكو إمام مالك وين في ركو بموذج مسألة أنا أبي موزة أنا إمام مالك ناجامب لا أدري عن 32 مسألة كوبيدو أساتم ببيري إمام مالك ناجامب بسبيمان ومسجى ناجامب يا إمام نيجي ينفدي أبانتو بيوافي أبانتو بأهل بلدي حملوني عن مسألة أسألك إياها بانسيني سيفدي متالي ولا بابا يوسف يانجي بنينا زيجان بكوز إمام مالك نعم جامب لا أدري نعم جامب سبيمان نعم جامب إمام كتيز ومان زيهم بجامبتي بجامبتي قال الإمام مالك لا أحسن فيها بجامبت مالك يا جامبي يبين تبي متوف السبيع كتاسب سبي ماني سبي تجينا بنوجي baganda bange temulimu yedde ayib muntu kubeeranga ayogera ku kyatamanyi kya Allah subhanahu wa ta'ala yamanyi wakati kyawulikako ku basahaba abamu ono sahaba omu yagamba nti nno singa abantu b'omulembe gwaffe guneere bawa ennamula mu busiraamu nga singa gasangawo amasala gasangawo Umar ibn al-Khattab getumanyi obulungi al-mulham bilhaqq was-sawab النبي صلى الله عليه وسلم يا جامعتي إن يكن فيكم محدثون فعمر وفي رواية إن يكن فيكم ملهمون فعمر بن الخطاب يا جامعتي سينغ معلمهم ومونتونغا الله متبسا مزما غا الله ملقا يعني بدي عمر بن الخطاب أما من يابمو با جامعتي متوفون دينا الله سبحانه وتعالى أبانتو ملمي غفي غنير سينغ عمر يليو كملمي غفي غنير أما السألة قالوا واليلو ebibuuzo ebiriwo ennamula abantu gye bawa ku busiraamu ne gasanga Umar ibn Khattab la jamaa fihim ahli badr yandibadde ayita abantu bonna abaali mu lutalo lw'e Badiri abeebuuzeeko kweyo ennamula y'obusiraamu abeebuuzeeko kino kiri kitya mu busiraamu naye nga Umar ibn Khattab gwe twogeddeko yoyo omusajja Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yagambye nti iyakum fiikum mulhamuun singa mu mwalimu omuntu nga Allah mutebesa amazima nga amulaga yabadde Umar ibn Khattab ate nga waliwo ebintu bingi Allah byeyisizaako amateeka okubeera nga Allah yayisa kuvanyuma lwa Umar Allah n'abiyisaawo busiraamu bune baganda bange jaa fi lbayan alilm wa fadluhu li ibn Abdilbar yajja mu kitabo kya jamiu alilm wa fadluhu ekya ibn Abdilbar nti anna rajulan jaa ila Rabi'a waliwo omusajja eyajja omanyi wayita Rabi'a ابن أبي عبد الرحمن سجل ربيع ابن أبي عبد الرحمن ونم سجل يعني مفتي ومدينة نا إمام مالك أنا بجينا مفتي إلى ربيع يعني مسمى سواء إمام مالك رحمة الله تعالى عليه إمام مالك يقام جنه ذهب حلاوة الفقه بعد موت ربيع يقام جي أبوه وفقه وفاو oluvanyuma lwa Rabi'a okubeera nga yava museera naye omusajja yajja n'asanga Rabi'a ng'akaaba amaziga n'agamba kirabika leero waliwo okufa okutuusa mu busiraamu okunene n'alinda omusajja asangule ku maziga amubuuze Rabi'a ki ekiriwo ki ekikkaabya Rabi'a gwe tugambye omuyizi wa Sheikh Malik rahmatullahi ta'ala alayhi nga y'omusajja eyaliko mufti w'e Madina nga Imam Malik tannaba kubeera kujja kuba Imam Malik tumuyita Imamu al-Madina mufti al-Madina y'omu ku bamufti b'e Madina naye we yamusangawo n'amugamba nti hadatha fi l-islaami sharr Rabi'a we yali akaaba amaziga omusajja we yamubuuza ki ekikkaabya n'amugamba nti hadatha fi l-islaami sharr n'amugamba mu busiraamu muzzeemu ekintu ekisinga okubeera ekibi yamugamba nti mu busiraamu muzzeemu ekintu ekisinga okubeera ekibi n'amubuuza kintu kyekyo yawabira n'amugamba nti istuftiya man la ilma lahu istuftiya man la ilma lahu babuuzibwa abatalina ilma babuuzibwa ebibuuzo abatalina ilma bataasoma tamanyikiddwa gye yasoma talina ilmu gy'alina talina n'okutuuka ku ddaraja erituula mu ntebe y'obusiraamu okubeera ng'atandika okubeera ng'awa ennamula z'obusiraamu istuftiya man la ilma lahu babuuzibwa abatalina kubeera nga babuuza obusiraamu
nagamba Rabi' ekigambo kisinga okubeera nga kyamusa nagamba wala ba'd man yufti fi zamanina ahaqqu bisijni min as-surraq wala ba'd man yufti fi zamanina ahaqqu bisijni min as-surraq nagamba mwana watu abantu abasinga okubeera nga baddamu ebibuuzo ku mulembe gwaffe guno basaanidde be basinga okubeera nga beetaagisa okubeera nga bateekebwa mu makomera okusinga abantu ababbi abanyagibwa obusinga. Kino ekigambo ku matu gaffe wano eno kiyinza okubeera nga tekigenda kutegeerekeka bulungi illa bidarbil amthila okugira nga tumeze okubeera nga tukubako ebyokulabirako. Twaga tukwata ekigambo kya Rabia kyeyayogera n'agamba nti hadatha bil islami shar istuthya man la ilma lahu wala ba'd man yufti fi zamanina ahaqqu bisijni min as-surraq. Baganda bani bizibu meka byetwiseko olwaleero wano mu busiraamu bwaffe oba wanene e Kampala olw'abantu aboogedde mu busiraamu nga tebalina ilmu, olw'abantu abawadde ennamula mu busiraamu nga tebalina gye baasoma, olw'abantu abayingiza abantu mu bintu ebisinga okubeera ebibi ebikaabiza amaziga ebireese abantu ennyiigi mpaka olwaleero ng'amaziga tukyagafuna mu busiraamu bwaffe obwa wano eno olw'abantu be babuuza ne baddamu ne bawa ennamula bighairi ilmu nga tebamanyi. Gwegera kuŋŋamba abasiraamu abavundira mu makomero olwaleero abaali balina enzikiriza entegeera enkyafu ey'okubeera nga bayingira mu nsiko bagende balwanyisa gavumenti nga balina abantu abaabawa fatuwa nga babagamba ebyo ebintu bya busiraamu kuwanira busiraamu. Maziga meka agaliwo olwaleero basiraamu? Baana bameka baviira mu nsiko olw'abantu abajega abasiru abatalina gye baasoma nga boogerera mu busiraamu ne balaga nti ye imaani kulanyisa abantu imaani kwetwala mu nsiko beetegeko po gwogamba kino ekintu tekiri kinene kubeera nga beetaaga basibibwe okusinga omuntu omubbi w'akasimu. Abazadde baasigala mu maziga, abantu bangi bakaaba amaziga. Olwaleero waliwo abantu bangi bagenda kuvundira mu makomera n'okutuuka okufiirayo naye olwo imaani zaabwe ez'ekisiru. Wallahi min manhaji salaf mu manhaji eya Nabi sallallahu alaihi wasallam tewaliyo tukkiriza okubeera nga tulwanyisa gavumenti, tewaliwo kikkirizibwa kubeera nga muntu ava wansi w'omukulembeze, tewaliwo kikkirizibwa kubeera nga tugenda mu nsiko tutandika okubeera nga tulwanyisa obukulembeze. Tetulina maanya, tetulina buyinza obwo. Naye waliwo abantu abaalaga ne bagamba abantu yeddiini eyaliwo kubeera nga boogera ku bakulembeze, kubala sente ze baalya, kubeera nga baboogerako ebigambo abakulembeze galaba yeddiini eriwo nga balaba era omuntu ayogera ebigambo ebyo balabanga omuntu afiiririra obusiraamu, omuntu ayagala nnyo obusiraamu ng'agenda kulwanirira obusiraamu. Ani yakulembera mu kintu ekyo? Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba man kana lidhi sultani nasihan fala yubdihi alaniya. Yenna awulira ng'ayagala kubeera ng'abulirira omukulembeze yenna fala yubdihi alaniya, tagisanga n'amubuulirira mu maaso g'abantu. Togezanga n'emira wano wenyimiridde utandika okubala sente ze baalya, bajeti yagundi yagenda wa. Laysa hadha fil islam. Obusiraamu tebiriyo ebintu ebyo. Abasiraamu innama alaina ekyeteeka obusiraamu ffe gye tuli kwera nga tusiza Allah subhanahu wa ta'ala. Bino ebintu bya gavumenti smart democracy biki ebyo tubalekere bannannyini baabyo. Naye olwaleero waliwo abasiraamu abaali balina entegeera nga balaba nti kyekisinga okubeera obulungi obusiraamu kubeera nga butambula mu nsi waneeno, kubeera nga tugenda mu nsiko tujjeko omukulembeze aliko tubeere nga tulamuza ku ntegeera ya busiraamu. Man sabaka fi hada, ani yakusookako mu bintu entegeera? Aina kalaamu ulama? Ebigambo ebimanyi biriwo ku bintu bino eno. Abantu bakaabya amaziga, waliwo bamuseeka bangi Allah bayisiriza okubeera nga bavaawo lwa bigambo ebyekisiru, olw'abantu abatalina ntegeera, olw'abantu abatalina gye baasoma. Wallahi butandika okwogera ku amaseeka bonna abayogera ebigambo tubabuuze baasomawa. Aina sanaduhum aina taallamu alilma, baasomawa ilmu. Baganda bange inna hadha alilmu din, kano kabagamba baganda kankayiseewo eno eddiini yaffe. Inna hadha alilmu din fandhuru amman ta'khuduna ilma. Twegeneza abantu betusomako eddiini, twegeneza abantu betujjako eddiini yaffe. Abantu basobola okuyingiza mu kintu ekigenda okubeera ekigenda okwonoona obulamu bwonna naye nga talina kye yasoma. Ngenda kubuuza ekibuuzo kimu. Twakula ffe tuwulira Osama bin Laden, twakula ffe tuwulira abantu amabomu agagenda nga gakubeeyo, tuwulira Osama bin Laden, tuwulira bano abasajja abalwananga entalo ezo nga tulowooza balwana busiraamu. Naye aina ta'allamu al-ilm, baasomawo naye nga tutulowooza bwe obusiraamu. Baganda bange obukulembeze bonna obusiraamu
ife enzikiriza yaffe eya manhaj as-salaf entegera y'obusiraamu entuufu butugamba nti nno yenna yenna omuntu olyange ogala kubuulirira omukulembeze fala tubulihi alani togisanga n'omuwulira mu maaso g'abantu naye oba oyagala nga olina kikususseeko genda omunoonya omukulembeze nze naawe tetwagala kutwogerako nga tuli mu maaso g'abantu fakaifa kijja kitya ku muntu ng'alina obuyinza mu ngalo ibn al-Wardi agamba nti janibi sultani wahdar batshahu la tu'anid man idha qala fa'al ibn Wardi yagamba mu kitabo kye yagamba nti janibi sultani wahdar batshahu nagamba la tu'anid man idha qala fa'al togesanga n'omwanyisa omuntu yenna agamba kibe ne kiba togesanga n'oyimba muntu nga wagamba ekyo kituukewo n'abasiraamu bangi twafuna entegeera enkyamu olw'abantu abatalina gye basoma olw'abantu abatalina yadde ensibuko nga tulowooza wallahi yedde tebayingiza abaana b'abandi bangi mu bintu ebyasinga okubeera nga byesittaza olwalina abantu bangi baafa bantu bangi bagenda kuvundira mu makomera olw'entegeera esinga okubeera enzibu baganda bange waliwo abantu olwaleero abasinga mufe twabadda ku bigambo by'abantu wekubuuza abanze naawe netwebuuza bamanyi ki betulina okujja ku ilmu ab'obusiraamu abatuufu betulina okusoma ku ilmu toli abamanyi n'abantu bomanyi manyi basalman al-auda muhammad hassan abantu babasinga bebawuliriza abantu bamuslim brotherhood ikhwan muslimu entegera yaabwe nga yeero bitutuusizaawo abasiraamu okujjako ku maziga n'okubeera nga twefaafagana bufaafaganya baganda bange waliwo abantu abalina ebigambo byayigisa ku tv natula ku tv mu ntebe mubuuze ebibuuzo nziremu naddamu nga bwayagala naddamu ekibuuzo nga toliddeyo hadithi ne aya faina hatha alilmu iyo ilmu ki nosanga omuntu agamba seeka wange yagamba naye nga omugamba seekawo yasomawa kulensonga ilmu fena fena tukakasa nti fena fena tuzaalibwa waneeno ilmu bagisoma busoma wagijjawa omuntu alina okubuulira gy'asomya ilmu seekawo okusomesa otegeere biki ebyasoma yabijjawa biki ebisira butuufu bwogera ku kiku ekyo baganda bange maliza kutuba yange nga maliza n'ebigambo ebitono ebya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi sallam yagamba nti inna allaha la yaqbidu hadha al-ilm intiza'an min suduri an-nas walakin yaqbidu al-ilm biqabdi al-ulama حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا نبي قامتي إن الله لا يقبض هذا العلم الله تجيكم من يمبات انتزاعا من سلوله الله جبات نبي نقاني ولكن يقبض العلم بقبض العلماء يجي الله سبحانه وتعالى أطول العلم بقبض العلماء نعم أجم أبا من يمفر ajjamu abamanyi ilmu kino eno hadithi abamanyi bagivunula mu ngeri bbiri waliwo mauti ulama hisiyan wa maana waliwo okufa okwa hisiyan wa maana waliwo okubeera nga bamanyi bakyali balamu naye nga bantu bakyagala kufaayo ekifatuwa zaabwe kibakyagala kubeera nga badde eri bamanyi allah atugamba fain tanazatum fi shay obanga waliwo mufunyemu obutakkaanya bwonna Malo kino kikujjidde nga toyinza kitegeera bulungi farudduhu ila llahi wa rasul bizeeyo wa allah eri omubaka we kati allah n'omubaka we abasigalawo betulinawo omubaka yekadda nabbi yagamba nti al ulama warathatu l anbiya abamanyi bebasika baba nabbi abamanyi bakyaliwo olwati wali bantu waffe waneeno amanyi bafawzan banu haidan ibnu uthaymin ba ibnu bas tetubamanyi ku lwensonga tetufaayo okusoma ddiini yaffe omusiraamu yatebenkera nesaba naye ne Qur'an ye gyalina yatebenkera ku kuseekawo gwamanyi ow'ekyalo gwalina agamba seeka kasayogera abamaze gwe n'otafaayo ku ddiini okugenda kugimanya n'otafaayo kusoma gwe ku bantu balina kujja ku ilmu baganda bange hatha min a'zami almusiba alladhi usibana fi hadhihi dawla bibimu ku biwenje obunene bwe tulina mu nsi yaffe waneeno baganda bange abasiraamu tufeeyo okumanya eddiini yaffe tufeeyo okubeera nga tutegeera abantu ab'okusomako tufeeyo okubeera nga tutegeera ebyo allah subhanahu wa ta'ala byetulalikako atosome min a'zami alfara'id allah byekulalikako muganda wange ta'allumu al-ilm alladhi la yas'uka jahlu ilmu gyolina okubeera nga tewali yani nga eri comparison okubeera nga okimanyi eswala gyosala kyateeka olwokumanyi salatul mayit
abasinga tetuzimanyi. Abasiraamu webali waneeno naye nga wamala okufiirwa agenda kusobola kulinda imamu ajje asaalire mayiti ye naye nga muntu mayiti muwe ku mukolo gwa maama we afudde nga gwe mukolo gwayinza omukolayo gusembayo mu nsi mulero naguwa omuwalimu gwamanyi nga wa bintuntu bye tamumanyi nagundiye imaani ye yayagala sente ze akulanize maamabo gwe yandibadde amulomno tobimanyi naye obivaako ebyeddiini. Elimu etandikibwako abasiraamu twagivaako twagirekera bamaseeka. Tusobola kusanga muntu nga ayinayo ku Qur'an nasibu buli kanaku. Tusobola kusanga muntu nga amanyi ahkaamu hadith talina wasoma. Eddiini wagitunda ku ddaala eryo. Eddiini gyogenda osanga maaso ga Allah taala agisasuleko ejjana wetunda ku ddaala eryo. Tolina byonna ekyomanyi wabula ogamba kasika bamaseeka webali. Qur'an wagivaako dda tuweza byonna ejuzu 3 nawe oli musiraamu ate osuubira okusingana Allah subhanahu wa ta'ala. Baganda bange abasiraamu twetereeze, abasiraamu twetereeze baganda bange. Maliza kutuba yange okubeera nga bajjukiza kuzimu ahkaamu eziri mu lunaku lwaleero. Baganda bange wetuva waneero yenna yenna Allah subhanahu wa ta'ala bwe yadde obusobozi adde yasale. Hadha min sunani Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nabi sallallahu yagamba Allah subhanahu wa ta'ala yagamba wa yadhkuru isma Allahi ala ma razaqahum min bahimati al-an'am. Okirizibwa okugenda osale omusajja alina obusobozi sala n'omukyala sala osala mbuzi n'osala endiga n'osala ente oba n'osala engamiya naye yenna talina busobozi. Nabi sallallahu yagamba mu hadithi entuufu, hadithi egamba nti baha nabiyu sallallahu bikabshayn amlahayn aqranayn. Nabi sallallahu yasala lunaku lwe yasala n'agamba nti hadha anni wa ahli baiti, n'agamba enemu gyensaze yange n'abantu b'ennyumba yange, n'agamba wa hadha amman lam yudhi min ummati, n'agamba ate eno yaba tasobodde kubeera nga basala mu umma yange. So igwa talina busobozi atasobodde Allah akimanyi. Nabi sallallahu yakusalira naye oba olina obusobozi sala beera nga osinza Allah subhanahu wa ta'ala taqarrab ila Allah subhanahu wa ta'ala bihadha beera nga osembera maaso ga Allah subhanahu ne ibada ezo. Baganda nga muzimu ibadati eziriwo ezikyagenderera mu maaso takbirat njubise takbira Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar lil hamd yaji marana ndo tikrar zikyaliwo mpaka ku ayam tashriq ozigwayo ku asr zilete zijiriza kulimiriro oberengwa ojjukira Allah subhanahu wa ta'ala. Kulensonga kino ekiseera we kigenda muganda wange tewaliwo ekiseera kira kigenda kubeera nga kijja. Tuli mu nnaku zetuyita atijaratu maa rabbi nnaasi, tuli mu nnaku zetukolamu byobusobozi ne Allah subhanahu wa ta'ala. Intaku hasana yudhaifuha, ekyo kibeera nga kya mpeera 10 Allah akikubisamu bukubisa, mpeera emu Allah akikubisamu bukubisa adhaafan kathira. Kati kyetagisa oli omusiraamu omuddu ayitiriza okubeera nga yeetiriza Allah subhanahu wa ta'ala, ayitiriza okubeera nga akola ibadat ezimusemeza mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Baganda baffe bamama baffe abakyala mutya Allah subhanahu wa ta'ala, mumanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga yabalalikako essola n'abalalikako n'agamba nti omukyala wabanga asiibye n'asaala n'atuukiriza bya Allah subhanahu wa ta'ala n'agondera musajja we Allah genda muyingiza ejjana. Ayina mu abasajja ittaqullaha fi nnisa, mutya Allah subhanahu wa ta'ala bakyala bammwe mubayise bulungi mubakwate bulungi beera ng'ofaayo omanye nti mas'uula amama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah genda mukubuuzako yawma al-qiyama mukyala we, Allah genda kubuuza ku nyambala ya mukyala we, Allah genda kubuuza ku nyambala y'abaana bo, Allah genda kubuuza ku nsoma y'abaana bo, Allah genda kubuuza ku ilmu y'abaana bo, Allah genda kubuuza ku budde abaana bo biki bye baasoma, lwaki tebaasoma Qur'an, lwaki baba timanyi Allah subhanahu wa ta'ala. Bino byonna ebibuuzo ogenda bidda mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Tufeeko ebyo bitugasa mu maaso gaffe ne mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Baganda bange, Allahumma ansur dinak wa kitabak wa sunna nabiyyika wa ibadaka al-mu'minin. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك رضاك الجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك الجنه وما تقرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما تقرب اليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم تقبل منا اعمالنا الصالحه ظاهرا وباطنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل يا رب العالمين. اللهم اجعل أعمالنا صالحة في ميزان أعمالنا يوم نلقاك إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.